الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو رغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبازا اوجتيب الله تبارك وتعالى نانيني بوينزا الله وفي جل جلاله أشياء لسنغا تلبالامو تمسابا الله تبارك وتعالى إبانغا لينا أبيرينغا أتسيما إيرا الله تمسابا سبحانه وتعالى aberenga kiriza emirimo gyaffe gye tukola tumuwanjagira w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga tumusaba tusonyiwe ebyo bitukyamako ng'abantu atulekere bye tubeera tulongooseza. Allah tumusaba jalla jalaaluhu aberenga abikiriza era tunyweze obutaddamu kukola kikolwa kyonna Allah kwasobola kusinziira n'anyiiga n'asazaamu emirimo gyaffe gye tubeera tukoze. Baganda bange b'ebitiibwa nga tugenda mu maaso n'okwejjukiza ku bikwatagana ku busiraamu bwaffe, olwaleero tubeera ne darusu ekwatagana eriko omutwe okugamba nti sunanu mahjura, nti essunna ezo ezasengukwa. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe okugulumiza n'okussa mu nkola essunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, n'okubiriza mikwano gyaffe n'abantu baffe na bonna be twagaliza obulungi okwekwata ku sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga omuntu yenna buli lwe yekwata ku sunnani za Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam aba yekutte ku busiraamu. Era omuntu yenna buli lwawa obulamu lwazuukiza sunanu min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nazukiza essunna mu sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, aba azukiza busiraamu bwennyini. Na buli yenna addira enkumbi n'atemera ettaka ku sunna za Nabbi, kyentegeeza nti n'atakolera ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'azimanyi, n'atakubiriza bantu kudda ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'akimanyi, ekikolwa ekyo kyabeera akoze abeera aziisa obusiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga atuwa okutegeera sunna za Nabbi, kubanga twakitegeera abooluganda omulundi ogwayita nti wassunanu tamuutu watandathiru biljahali biha wa adami tatbiqiha. Twagamba nti sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam zisaanawo ne ziseebengerera ne zibeera nga tezikyaliwo, tezikyalabikwako nti weeziri. Ekintu ekisooka biljahali biha, olw'obutamanyibwa. Kasita sunna ebeerawo nga temanyiddwa, ate munnanga omuntu aba agenda kugikolerako atya. Ekyokubiri wa adami tatbiqiha, n'abantu okutegeera sunna ya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam naye ne bagaana okugikolerako, ne bagaana okugissa mu nkola. Kati sunna ziggwawo, nekibeera nga kye tulina okukola abooluganda tuteekeddwa okufaayo okulaba ng'ekimu ku bye tulina okutwala nga bikulu kwe kusoma sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, zitegeerwe, okuzisomesa bannaffe ababeera bazeetaaga abatazimanyi, wakadhalika naffe kenyini okuzissa mu nkola n'okukubiriza abantu okuzissa mu nkola. Olwo tujja kuba tukuumye obuyisiraamu. Naye senga tugaana okuyiga sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, era senga tugaana okukolera ku sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kitegeeza kubeera nga sunna zisaanawo. Wa alamatu mauti sunani dhuhurul bid'i, n'akabonero akalaga nti sunna weeziri
ayimini n'akabonero akalaga nti sunna zaafa tulabira ku kwoyoleka kwa bid'a. Kasitola ba bid'a nga zeeyolese kiba kitegeeza nti ekifo kino omutudde bid'a mwalimu sunna nebeera nga esaanawo ofushubuha n'okusaasaana kwa bid'aati. Kasita bid'a zitandika okusaasaana kiba kitegeeza nti olwo sunna tewakyali, naye ate senga sunna zirabika kiba kitegeeza nti mu society temuli bid'aati. Kati insha Allahu ta'ala gulina okubanga mulimo gwa ffenna si gwa bwali mboka wa innama nga gwaffe ffenna kubanga tulwanirira essunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba ma ya'ti ala an-nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu sunnatan hatta tahya al-bid'u wa tamuta sunani. Bwato byagamba sahabi radiyallahu anhu yagamba nti tewali mwaka gujja kugira bantu okujjako nga wajja kubangawo okugamba illa ahdathu fihi bid'atan, okujjako nga abantu bajja kuteekangawo ebintu ebizuule batandika okubikolerako ekinaava mu ekyo wa amatu sunna, babeere nga batta sunna. Kati ekigenda okuddirira hatta tahya albid'u wa tamuta as-sunna, okutuusa bid'a zigenda okufuna obulamu zitojjere katugenda okukakkana ng'ebigambo by'ekitiibwa Nabbi Muhammad bye yajja Nabbi alayhi salatu wassalam nga bifudde olw'abantu obutafa ku sunna za wakitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe obusobozi okubanga tuteeka mu nkola ebigambo ebyasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, kubanga ezo ze ziyitibwa nti sunna nga bwe twakiraba. Olwaleero sunna ze tugenda okulaba insha Allahu ta'ala, tugenda kulaba sunna nga 3. Sunna esooka sunnatu at-tayammun fil lubisi, sunna y'okubanga omuntu osoosa omukono ogwa ddyo mu kwambala, wakadhalika mu kwambala engoye n'okwambala engatto. Abooluganda kiri sunna okuva mu bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti omusiraamu yenna musajja oba mukyala bw'abanga ayambala olugoye lwe alina kusooka na saidi ye na mukono gwe ogwa ddyo, wakadhalika ne bw'abanga ayambala engatto era alina kusooka na mukono gwe ogwa ddyo. Batugamba baulama nti hunaka sunanun kathiratun yufarritu fiha kathirun min almuslimin, nti waliwo sunna nyingi nga sunna ezo bangi basiraamu bazirekawo tebazifaako. Basobola okubanga bazirekawo nga bazimanyi naye nga tebaagala zikolerako, mbubo tebaagala bibayingirira mu mirembe gyabwe, kyebaagala kyebakola, oba okubanga baleka sunna ezo olw'obutazimanya. Wa min alkhayri lilmuslimi an yata'allama sunana ar-rasuli alayhi salatu wassalam wa an ya'mala biha wa minha. Era kikakata ku musiraamu era nga kirungi eri omusiraamu an yata'allama sunana ar-rasuli alayhi salatu wassalam, kubanga yeerigiriza sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, wa an ya'mala biha, n'okubanga azikolerako, wa minha, nezimu mu sunna eziteekeddwa okumanyibwa abasiraamu era nga tuteekeddwa okuzikolerako. Albidayatu bilyumna inda allubsi anna'ali wa bilyusra inda alkhal'i, nga bwe kyajja mu kigambo ky'ekitiibwa Nabbi Muhammad nga batugamba baulama nti n'emu ku sunna eziteekeddwa okumanyibwa era nga ziteekeddwa okukolerwako, naye nga bangi mbasiraamu abasajja n'abakyala bazisenguka tebazifaako. Bidayatu bilyumna kwe kusookanga n'omukono gwo ogwa ddyo inda lubsi naali, bw'obeera ng'obadde ogenda okwambala engatto, wa bilyusra inda alkhal'i, n'omukono ogwa kkono bw'obeera ng'obadde ojjamu engatto. Kitegeeza ki? Nti omuntu yenna ali ku sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bw'abanga abadde ayambala engatto ateekwa kusoosa mukono gwe gwa ddyo, ate bw'abeera nga ajjamu engatto
ateekwa kujja ng'ajjamu engatto ateekwa kusooka na mukono gwa kkono. Omusiraamu bw'abanga ayambala engatto ye asooka mu kigere kya ddyo n'abeera ng'azzaako ekya kkono, ate bw'abeera ng'ajjamu engatto asooka na kigere ekya kkono n'asembyayo ekya ddyo. Bwe kityo bwe kyajja mu bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, nga Abu Hurayra yagamba radiyallahu anhu ti omubaka Muhammad yagamba alayhi salatu wassalam nti idha nta'ala ahadukum falyabda bilyumna, nti bw'abeeranga ayambala omu mu mwengatto atandikenga n'okuguru kwe okwa ddyo, atandikenga n'ekigere kye ekya ddyo. Fa inda lubsi naali yabda'u bilyumna, mu kiseera ky'omuntu okubeera nga abadde ayambala engatto ze atandika na mukono gwa ddyo. Wa idha khala'a falyabda'a bishimal, ate bw'abeera ng'abadde ajjamu engatto asooke na mukono gwe ogwa kkono okwambala, ekiri sunna okutandika n'omukono ogwa ddyo, ate okujjamu engatto tutandika na mukono gwa kkono. Ekyo kyekyajja mu bigambo by'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Waliyunilhuma jami'an, era kiri sunna omuntu okwambala engatto ze zombi, au liyakhla'ahuma jami'an, oba okubanga zonna azijjamu. Kitegeeza ki abooluganda nti omusiraamu takkirizibwa kwambala ngatteemu n'abeera nga gy'atambuliramu, wabula omusiraamu kyalina okukola ki? Akkirizibwa kwambala, ekisookera ddala ku mateeka agafuga engatto, ti bw'aba ayambala engatto asooka na mukono gwa ddyo, ate bw'aba nga ajjamu engatto asooka na mukono gwa kkono. Tokkirizibwa kubeera ng'oyambalako engatto emu, wabula oteekwa kubanga engatto zonna ozambadde bbiri oba okubanga zonna ozijjamu. Ekyo kyekyajja mu bigambo bw'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuwa obusobozi okuteeka mu nkola ekyo insha Allahu ta'ala olw'obukulu bwakyo, kubanga tukisiŋŋaana nga kyajjira mu bigambo by'ekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Batugamba baulama nti atayammun ayi albidayatu bilyamin, kibayita tayammun kitegeeza omuntu okutandika ne sayidi ye eya ddyo, ate ne kibeera nga kitegeeza insha Allahu ta'ala kitufeeyo nnyo okulaba nga mu kwambala insha Allahu ta'ala tusooka n'omukono gwaffe ogwa ddyo, so nga ate okujjamu tusooka na mukono gwa kkono. Wekitiibwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yalinganga mu bintu ebifaanana bwe bityo, ayagala nnyo nga batugamba sahaba nti Nabbi Muhammad yalinganga ayagala nnyo okutandika ne sayidi ye eya ddyo mu bintu bingi, omuli okwambala, omuli okusanirira, wakadhalika insha Allah ta'ala ebisigadde kituyambeko okubanga eyo sunna esigadde eweebwa ekitiibwa insha Allah ta'ala. Omusajja omu yajja mu bayizi ba Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah, n'amugamba nti yamubuuza an yamshi fi na'lin wahida, yamubuuza ku kigambo kya okutambula ng'oyambadde engatto emu. Sheikh n'amugamba nti hadha manhiyun anhu, ekyo kyaziizibwa mu mateeka g'obusiraamu. Omusajja takkirizibwa oba omukyala kutambula ng'ayambadde engatto emu. N'amugamba nti hadha makruha, ekintu ekyo kitamwa. Era faqala sa'il, kati omubuuza kyava agamba nti walaw khatwatan wahida, nawakubadde nga olutalumu, amakulu nawakubadde nga ntambudde nga nyambadde engatto, naye nga ng'engatto emu njijjeemu, naye nga ngenda kutambula akabanga ka lutalumu. Faqala sheikhu alayhi rahmatullah, sheikh n'amuddamu n'amugamba law istata'ata alla tukhalifa sunnata walaw bi khatwatin fafa'al, bw'obeera ng'osobola obutaawukana ku sunna ya Nabbi Muhammad wadde oluta, ekyo kikole. Amakulu nga sheikh agamba tetukkirizibwa kwawukana ku sunna ya Nabbi Muhammad gye tumaze okutegeera, nawakubadde nga tujawukanyeko akaseera katono nnyo, nawakubadde nga tujawukanyeko akabanga katono nnyo, naye wallahi abantu baawukana ku sunna za Nabbi Muhammad jumlatan wa tafsira, yonna ne bagivaako n'atalekaawo. Ate n'atakoma ku ekyo,
n'okugivumirira n'agivumirira, n'okutamwa n'agitamwa, n'atuuka n'okutamwa abagitadde mu nkola, n'okuyomba n'ayomba. bwe wabaawo yenna abeera amugambye ku sunna eyo n'abeera nga yeedukuuza, n'abeera nga yeekamwana, so nga kino ekigambo ekimugambwa babeera bamugamba ekigambo ekimuwa obulamu, nga bwe yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, nga bwe kyajja mu Aisha. Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuwa okuteeka mu nkola sunna za Nabbi Muhammad. Ekibeera abooluganda nti ekimu ku sunna ezasengukwa eziteekeddwa okuzibwa obulamu zikolerweko, zikubirizibwa abantu okuzissa mu nkola, ye sunna y'okutandika ng'okwambala engatto ng'otandika n'omukono gwo ogwa ddyo, ate bw'obeera ng'ojjamu engatto ng'otandika n'omukono gwo ogwa kkono, so nga tetukkirizibwa kwambala ngatteemu n'obeera ng'otambula wadde luta lwa kigere nga lwogenda okusimbula ekigere omutali ngatto ekimu nga mwekiri ekyo tekikkirizibwa insha Allahu ta'ala. Tusaba Allah azza wa jalla abeere nga atuwa obulungi insha Allahu ta'ala. Essunna endala mu sunanu ezasengukibwa sunnatu almuhafadhati ala alwudu'i, ye sunna ya omuntu okwekuuma ebiseera byonna ng'alina wuzu. Eyo sunna abantu bangi yasengukwa era tefiibwako. Abooluganda kiba kirungi omuntu okwekuuma ng'olina wuzu insha Allahu ta'ala, nga bwe kyali mu nkola za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ng'era bwe kyajja mbigambo bwe Thawbani yagamba radiyallahu anhu nti Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna min khayri a'malikum as-salata wa an yuhafidha 'ala al-wudu'i wa an yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Mbaka yagamba nti wa lan yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Mbaka yagamba mu hadithi nyagadde ekigambo kimu, hadithi yagamba nti istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna min khayri a'malikum as-salata. Mbaka yagamba nti mukitegeera nti egimu ku mirimo gyammwe egisinga okubeera emirungi ye swala, walan yuhafidha ala alwudu'i illa mu'minun, tewali muntu yenna yekwata kuvu okujjako nga abeera mukkiriza. Naye omuntu abeeraawo ng'ewuvu eyiyo agifuna agenda kusaala, buli budde talwa na wuzu, buli budde talwa na wuzu alinga ng'eyalwala, so nga mulamu asobola okukuuma ewuzu insha Allahu ta'ala. Kati ekimu ku bintu ebirungi musiraamu byateekeddwa okuba nabyo nga bw'akikola abeera awadde sunna za Nabbi Muhammad obulamu, ye musajja oba omukyalo omusiraamu okwekuuma ng'alina ewuzu, kuba Nabbi atugambye nti walan yuhafidha ala alwudu'i illa mu'minun, tewali muntu yeekuuma ng'alina wuzu n'agibeera ng'agikuuma butini insha Allahu ta'ala okujjako ng'abeera mukkiriza. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ekyo abeere nga akitwako obusobozi. Essunna ey'omulundi ogwokusatu namba 3 insha Allahu ta'ala olwaleero ku sunna ezasengukwa zitafiibwako sunnatu siwaaki, ye sunna y'okusenya. Batugamba ba ulama nti mina sunani allati yudayi'uha kathirun minan nas aidan aswak, nti ne sunna era bangi mbasiraamu ze bajjawo ze batakyafaako tebazitwala nga nkulu, ye sunna y'okusenya. Tebagifaako, bakitwala nga kintu kya bulijjo, waayagadde waasenyeza, bw'ayagala okusenya ng'asenya, bw'aba tayagadde ng'alekayo. So nga Aisha yagamba radiyallahu anha nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti as-siwaaku mataharatun lilfad marudatun lirrabb. Bw'atyo bwe yagamba Nabbi Muhammad nti as-siwaak, nti okusenya mataharatun lilfam, kutukuza omumwa, kukuuma omumwa gw'omuntu nga muyonjo, era marudatun lirrabbi, era okusenya okwo kusiimwewa Allah tabaraka wa ta'ala. Makulu ti Allah akusiima kyenna kasitabeera insha Allahu ta'ala. Allah nga yamusaasira n'amugondeza akasenya, n'abeera nga akasenya ako insha Allahu ta'ala kayisaako mu kamwake, omusajja oyo oba omukyalo oyo sookera ddala akuuma akamwake nga kayonjo. Ekyokubiri aba akoze ekikolwa Allah tabaraka wa ta'ala kyasiima. Hadithi ntuufu teriiko mutawaana gonna. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ng'atulaga obukulu bw'okusenya, laula an ashuqa ala ummati
la amartuhum bisuwaki inda kulli salatin muttafaqun alayhi. Yagamba wekitibwa Nabbi Muhammad nti senga sitidde kukaluubira bantu ba kibiina kyange naali balagidde ng'okusenya buli nga bagenda okusaala, wa fi riwaya inda kulli wudu'i, obanga bagenda okufuna ewuzu. Makulu omuntu osobola okukola ekimu ku bibiri. Hadithi riwaya esooka egamba laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisuwaki inda kulli salatin. Eyokubiri negamba laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisuwaki inda kulli wudu'i. Amakulu nti osobola okusooka okufuna ewuzu. Bw'omala okugifuna, bw'otuuka mu kaseera ak'okuyingira esswala n'obeera nga osenya. Ate riwaya endala insha Allahu ta'ala nti osobola okusooka okubeera nga osenya, n'oluvannyuma insha Allahu ta'ala n'obeera nga ofuna ewuzu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obusobozi abooluganda obwekuumira kusenya, kubanga sunna nkulu nnyo. Baulama bagiwandiiseko insha Allahu ta'ala ebigambo bingi nga balaga obukulu bw'okusenya. Fa yustahabbu isti'malu siwaki fi kulli waqtin. Kirungi omuntu okubeera nga akozesa akasenya ekiseera kyonna. Ekyo kisaanya abooluganda kitegeerekekwe. Fa yustahabbu isti'malu siwaki fi kulli waqtin. Istihbab amakulu kirungi omuntu aba akoze bulungi nnyo okukozesa akasenya ekiseera kyonna. Awonna insha Allahu ta'ala wetwongera okwabaliza baganda baffe abakuumye sunna eyo ey'okusenya. Obeera otambula n'osiŋŋana omusiraamu n'akatika insha Allahu ta'ala, obeera otambula n'osiŋŋana omusiraamu n'akatika insha Allahu ta'ala, kitegeeza nti baganda baffe abo eyo sunna bagitegeera insha Allahu ta'ala. N'abakubadde nga waliwo abakivumirira, nekiri istihbab omuntu okubeera nga akozesa akasenya nga baulama batugamba insha Allahu ta'ala fi kulli waqtin. Wa yata'akkadu fi mawadi'i, era kiri amakulu kiri kikakafu omuntu okubeera nga akozesa akasenya mu bifo bino wammanga. Minaha, ekimu ku bifo ebyo omuntu byakubirizibwa okubeera nga akozesa akasenya inda alwudu'i, mu kaseera ng'omuntu agenda okufuna ewuzu, oba mu kaseera k'okufuna ewuzu. Osobola okusooka okusenya insha Allahu ta'ala n'olyoka ofuna ewuzu, oba osobola okusooka okufuna ewuzu n'olyoka osenya, ng'omubaka bwe yagamba alayhi salatu wassalam laula an ashukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu'i. Ekyo ne kibeera insha Allahu ta'ala nga kyekifo ekisooka. Ekifo ekyokubiri, omuntu mwakubirizibwa omusiraamu okubeera nga yeeyambisa akasenya insha Allahu ta'ala wassala, ne mu kaseera ng'omuntu agenda okusaala, nga bwe kyazze mu hadithi ya Nabbi Muhammad nga Nabbi atugamba laula an ashukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salati. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abirenga ekyakitwako obusobozi. Engeri ey'okusatu nga amakulu nga kikakafu ng'omusiraamu ateekwa okubeera nga akozesa akasenya wa qira'ati al-Qur'an, ne mu kaseera k'okusoma Qur'an. Omusiraamu kyalibadde insha Allahu ta'ala kirungi obeere nga okozesa akasenya. Sheikh Salih al-Fawzan yagamba alayhi rahmatullah nti omuntu akakatwako, omuntu kyalibadde kikakafu ku muntu, amakulu nti akubirizibwa musajja yenna omusiraamu oba omukyala okubeera nga akozesa akasenya indama yuridu qira'ati al-Qur'an, mu kiseera wayagalira okusoma Qur'an. Makulu omusajja yenna oba omukyala bw'obanga ogenda okusoma Qur'an okubirizibwa okubeera nga okozesa akasenya okusooka. Fa innahu yustahabbu an yatasawwaka min ajilin an yutayyiba raihata famihi likalami llahi azza wa jalla. Agamba fa innahu, olw'ensonga nti yustahabbu lahu, omuntu ono abeera akubirizibwa, amakulu kiba kirungi gyali an yatasawwaka okubeera nga asooka okusenya min ajilin an yutayyiba raihata famihi, n'ekigendererwa ekyokubeera nga ayonja okuwunya kwa kamwake, amakulu akawo akava mu kamwake, likalami llahi azza wa jalla, olw'okugulumiza ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala, walihuduri almalaika, era ensonga lwaki asenya, olw'ensonga nti mu kaseera nga asoma Qur'ani malayika za Allah zibaawo
nga ziwuliza li anna al malaikata olwensonga nti malaika za Allah tabaraka wa taala tahduru inda tilawati al Qur'an zibaawo mu kaseera ng'omuntu asoma Qur'an wal malaikatu ne malaika za Allah tabaraka wa taala tataazza nazo zenyinyala mimma yataazza minhu al insanu enebye omuntu byenyala gwe kubamu ekifaananyi ng'omusajja abaddawo ng'akamwake kacaafu nga kawunya bubi nnyo bw'asembera wali oba abadde ayina akaama kakuba okyusa ennyindo n'ogiseeri kakati ekyo ekikwenyinyaza sheekhi yagamba ne malayika za Allah zenyinyala nekibeera insha Allahu taala omuntu yenna agenda okusoma Qur'an ayina okukozesa akasenya lwa nsonga bbiri. Ensonga esookera ddala kwe kubeera ng'agulumiza ebigambo bya Allah tabaraka wa taala obutatandika kubyogerako nga yenna akamwa kamugubaasidde konna kavaamu ekifo ekibi sooka osenye insha Allahu taala ebwo bulungi obeerenga obufunye. Ngeri y'okubiri kwe kubeera ng'okimanya nti malayika zibaawo mu kaseera ng'osoma Qur'an. Senga Qur'an otandika okugisoma wamu n'okukyuma kw'ekisu ekiba kiva mu kamwa senga Allah abeera akigeredde malayika zeenyinyala ne zibeera nga zitambula ne zikuviira olw'okuba ng'owulikise bw'otyo. Ne kibeera ng'engeri ey'okusatu gye tukakatwako okweyambisa akasenya wa qiraati al-Qur'an n'okusoma Qur'an. Engeri ey'okuna ng'omuntu akakatwako okuba ng'ayina akasenya wa inda istiqaadi min an-nawm ne mu kaseera awo ng'omuntu azuukuse mu tulo. Waliwo omuntu azuukuka bw'azuukuka n'atambula butambuzi n'agenda nga tayisizza kasenya mu kamwa asobola okuba omusajja oba omukyala kaba kabonera akalaga teyategeera bigambo bya Nabbi Muhammad. Udhaifa agamba radiyallahu anhu ti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kana idha qama min al-layl yalinga nga bw'aba azuukuse ekiro yashushu fahu bisiwaki amakuru nga agira ki ng'akuuta akamwake ng'akakuuta n'okusenya amakuru w'ekitibwa alayhi salatu wassalam yalinga nga bw'azuukuka ng'ekimu ku bintu byasookerako kola asooka kusenya insha Allahu taala. Kino kibeera nga kifo kyakusatu kyakuna mu bifo ebitukubirizibwa insha Allahu taala okubanga tusenya. Ekifo ekyokutaano wa inda taghayyuri raihati lfammi ne mu kaseera k'okukyuka kwakamwa makulu akawooka nakava muntu akatali kalungi ako insha Allahu taala kasitakakyuka kasitowulira nga akamwako kakyuseeko ku mpunya insha Allahu taala bw'obeera ng'olina akasenya ng'okajjayo ng'oyisaako mmanyo insha Allahu taala ng'ofuna obulungi mwana wange oba okussa mu nkola sunna eyo ate nga weekuuma ng'oli muyonjo ddala n'omuntu abeera ali okumpi naawe oba akuliranye insha Allahu taala n'abeera nga takufuna mu mutawaana gonna. Engeri endala baulama gye batugamba gye tukubirizibwa insha Allahu taala okubeera nga twekuuma n'akasenya wayataakkadu aidan inda dukhuli almanzili. Era kyalibadde kirungi kikakafu nti omuntu yalibadde akozesa akasenya mu kiseera ng'abadde ayingira ewakaawe. Tobaddeyo olina gy'osibye insha Allahu taala okomawo okwaniriza abantu bo bakwanirize sooka insha Allahu taala oyiseeko akasenya mu mannyo olujja kuba okoze bulungi. Batugamba baulama nti wasiwaaku sunnatun mundathiratun inda nisaa'i illa man rahima Allah. Batugamba nti sunna y'okusenya mundathiratun yalekwawo tefiibwako inda nisaa'i eri abakyala illa man rahima Allah okujjako omukyala gwabeera asaasidde. Abakyala be bamu ku bantu abanafu b'okusenya abeeraawo yenna n'omulabo obunnyo nga bumusiiwuuse nga bulinga ng'obuli omuddo agamba nti okusenya kwa basajja nze simala gasenyasenya ebyo byabasajja n'atakimanya nti sunna eno ekwata ku musiraamu omusajja wakadhalika n'omukyala. falyahbisu almuslimu ala shira'i siwaaki lahu wa li ahlihi hatta yuhyi hadhihi sunna alazima min sunani rasulillah. yalibadde afaayo omusajja omusiraamu okubeera ng'agula akasenya akake kaneeyambisanga wakadhalika n'akamukyala we hatta yuhyi hadhihi as-sunna okutuusa ayino sunna ey'okusenya esobole okubeera ng'eramuka alazima sunna nkulu nnyo min sunani rasulillah mu sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam wayakunu lahu ajiru man amila biha asobole okwefunira empeera eya yenna
abeera akoledde ku sunna eyo mu bantu be insha Allah taala kala abooluganda ne tubeera nga tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwa okuwa obulamu n'okulamusa sunna za nabbi Muhammad. Olwo buli lwolamusa sunna ya nabbi Muhammad yemu bweti obeera okumya obusiraamu insha Allah. Sunna olwaleero tulabye sunna ey'omuntu okusooka ng'ayambala engatto okusookamu okugulu okwa ddyo, ate bw'abanga ajjamu engatto okusooka n'okugulu okwa kkono. Ne tugamba sunna ey'okubiri ye sunna ey'omuntu okwekuuma insha Allah taala ng'olina udhu oba okoze bulungi, kubanga omubaka atugambye nti walam yuhafidha ala alwudu'i illa mu'minun, tewali muntu yenna yeekuumira ku udhu nga udhu yagirina okujjako abeera mukkiriza. Ne tugamba sunna ey'okusatu ye sunna eya aswak fayustahabu istimalu siwaki fi kulli waqtin, kiba kirungi insha Allah taala omuntu okukozesa akasenya ekiseera kyonna, olwo insha Allah taala abeera akoze bulungi nnyo era abeera yekutte ku sunna za nabbi Muhammad. Tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwandiika mbasa mu nkola esunna za nabbi Muhammad, era Allah abeere nga atuyeza insha Allah taala. Weewaawo nti okuteeka sunna za nabbi mu nkola kintu kizibu abooluganda, kubanga naddala ng'owangaalira abantu abataziwa kitiibwa bakuvumirira bagamba nti wetukuza weefuula simanyi wa imaani nnyo, ne insha Allah gwe tofaayo gweteeka mu nkola sunna ajja okuwa empeera ya Allah tabaraka wa taala, yajja okusiima abeere nga akuwa obulungi. Jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi